Abatuuze b'oku kyalo Kawoomya ekisangibwa mu ggombolola y'e Nabbaale mu disitulikiti y'e Mukono n'ebyalo ebiriraanyeewo bakoze omuyigo ku bantu babiri abagambibwa okubeera babbi b'ente okuva ku mutuuze munnaabwe Vincent Kamuzinzi ne bakwatako omu ne bamwokya wamu n'emmotoka ye ekika kya takisi. Okusinziira Kamuzinzi zabadde ssaawa nga 6 ez'ekiro n'afuna amawulire nti waliwo ababbi bazinzeeko ekyalo kyabwe kyokka bwe yagenze okukebera wasiba ente ze nga ababbi basumuluddewo dda. N'engenda awabadde wasibiddwa ente nagenza otuukawo nga nsangawo ekifo n'ensooka n'enkomawo nembuuza taata ente mwabadde muzisibyewa naŋŋamba awo ne mugamba ente bazikoze eki bazitutte bwe ndamugaye bazitutte ne mugamba taata ne maama waliwo ne maama omuto ne mbagamba mugende muyitaawo mugendeko eyo mulabe emmanga nange kankole ki kaŋŋende. Omuntu weewala obwebunaayira tasobola kumanya nti eyo wogisiba kuki ku munkondo kiba kitegeeza nti waliwo abajja nga babalabirira eno yensave yagundi eno yensave yagundi. Agamba nti batandise okukola omuyiggo nga bayambibwako abatuuze bannaabwe wamu n'okukunga basente b'ebyalo ebiriraanyeewo kyokka basanze bano bamaze dda okuzisala. Ne tufuluma ne George ne tutambula ne tujja no ku luguudo ne nkubira mikwano gyange essimu ne tusinkana mu Cash Trading Center ne tubagamba abamu abasatu bagende eno abasatu tugende eno ne tukwata ekkubo ne tugenda nga tuyita abantu nga bwe tuyita abantu nga tuyita abantu ne twamaliriza twabadde tuli awo munnafoomu n'atukubira essimu n'agamba abasajja mbalabye bali eno bakola ki batema ennyama basenga ente kutema bakuyita kusenga mu lulimi olw'abakinjaaji ne ngamba bannange mujje tugende bankubidde bali mu kusenga ne tudduka naye nga nange wakabadde wakaita omwezi gumu gwakagokka nange era ezange bazibira wano nnyinyi bazisalira nti bbiri nga zigenda kuzaala. Abatuuze bagamba nti oluvannyuma lwa poliisi okujja ku ssaawa nga 10 ez'okumakya yatandikiddewo kuba amasasi mu bbanga ekintu ekyalabudde ababbi ne badduka ne babawondera kukakkana nga bakutteko omu ne bamwokya n'emmotoka ye. Oli naye bwadduse ayiseeyo mu nsiko kati bano abaddukiriza badde bazze okudduukirira enduulu ne basanga oyo omusajja nga addukeesere nga mbuuza oliwaawa ndi w'emukono taata we yaani nga lugwayogera naye nga bamukuba ne bamutta kati bano abatuuze engeri gye bakuŋŋaanya ab'emitala abengeri gye bawaddeko obusungu emmotoka ne bagiteekera omuliro bagiteeredde omuliro noli naye bamuleetedde ne bamusuula emmotoka bisiddwa nnyo bubi buli kisolo kyonna ky'olunda nkoko mbizi nte buli kamu. Abasirikale be tulina tebatumala ne patro n'ebidduka ebirimu tebimala abantu ogenda okukubira omuntu nga patro yagenze kasawo ate genda okukomawo nga ababbi bagenze. Adumira poliisi ekitebe ky'e Naggalama Grace Nyangoma asabye bassentebe b'ebyalo okulaba nga bateekawo akakiiko akakuuma ekiro. Njagala kubeebaza nti already mwabadde mufunye information ne muvaayo ne musitukiramu naye twongeremu amaanyi okuweereza information obudde nga bukyali. Timely information. Kozi nze ku lwange information gye nfunye wano nti ekyabaddewo ente zino zisuubirwa nti bazibbye ssaawa nga 6 gw'ekiro. Naye kuffe nga poliisi information tetutuuseeko mangu nnyo. Wabula ate tubeerawoko ne patrol cars na eziri ready to respond. Emirundi mingi poliisi ezeevumirira eky'abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Omuyiro ogwo oguyingidde omwo mulimu ebiramu temuli biramu nammwe.